omukama mulungi ekiseera kyonna kubanga zembeera ze weewaawo. Abaisiraamu abaliwo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wadde akaseera ka kunyolwa tusigala tugamba nti omukama mulungi kubanga ye yatuwa hereni ate era ye yamutuggyeko. Basawo ne bannyabo, tugenda okuziika omuntu afiiridde mu lugero lw'abajjajjaffe olugamba nti akendo wekawomeseza amazzi ate wekatikira. Ekyamazima hereni waafiiridde wabadde asinga okubeera ow'omugaso. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hereni oyo agenze naye atulekedde eddimo. Nze ndi mubaka mupya agenda mu parliament. N'ebimu ku bigambo ebitono bye namufunyeeko mu nnaku ze ezisembayo byabadde ekintu kimu: temuvanga mu bantu kubanga ffe batono naye ate abantu ffe abatono ffe be balinamu essuubi. Basawo ne bannyabo, wadde tuli batono naye basuubiza era tubasuubiza tujja kulwana bwezizingirire tulwanyise namujinga ali mu gavumenti eyo. Bataata bamaama, bino tubyogera nga bangi batutiisa, naye bw'oyogera ofa n'atera ne bw'osirika ofa. After all, enkomerero oba oyogedde oba osirise, enkomerero ffenna tujja kukola ki? Naye tumanye nti ensi eno tugirimu tuyitamu buyisi. Waliyo abaana abato abagenda ogiddamu nga ebitundu 85 ku buli 100 bali wansi w'emyaka 35. Twagala basange ensi efaanana etya ng'obaleetedde ebiteekateeka ebiringa sovereignty bill. Basawo ne bannyabo, sovereignty bill buli ali eyo ku kyalo kyogereko, eryo etteeka teriri mu interests z'Abannayuganda wabula liri mu interests ez'omuntu omu ne famire ye n'akabondo ke. Ba MP baffe abakyaliyo be bagenda ogireetera tubawanjagira bataata bamaama, muteekeewo buli ddoboozi erisoboka. Nammwe ku kyalo eyo mu lukiiko lw'ebyalo, ku district council, buli omu ng'olina katikitokoko tukyogereko kubanga ow'ebbango bw'otomuwemukira nkulayirira tojja kwebikka. Bataata bamaama, nsaba malirize nga mbakuutira, ensi eno tugirimu akaseera katono nnyo, wabula omukisa gwe tulina tugukozese nga tugikolerera nga abataligivaamu esobole okugasa abo abanagiddamu. Wabula ate mu bye tukola tukolerere nnyo eggulu ng'abagenda okusiibula olunaku olw'enkya. Erinnya yenze Kiruluuta Yusufu Junior Nkerettanyi bagitegamu envu erya Bibombo, omubaka omulonde owa Kalungu East Constituency. Abakadde baffe ab'omu ddiini omuli wano tuli mu kuziika mwannyinaffe tokimanyi ono mwana waffe kuzaala muzaale naye tuli mu kuziika akati naye ffe tulumiddwa ate nga ffe abantu abannannyini muntu sokoleke nze ne muganda wange ffe tuli bessese si gye tuvudde naye nga yewaffe ono omwana waffe muzzukulu waffe muwala wange yamuzaala, so tulumiddwa nnyo era simanyi na kumanya gwe tugenda kuzzaawo. Naye njagala ebigambo bino bituuke ku buli muntu nti ffe ab'essese era mmwe abadde bayita maama Kalangala nti ye maama wammwe baneemukakkane tugenda baleetera maama Kalangala omulala. Naffe tuli mu nnaku mwana waffe ne tuli mu nnaku tugenda kubaleetera omulala. So basebo ne bannyabo tweyanzeege mwebale nnyo mwebalire ddala. Nemulugunya ku mwana nemulugunya omubaka sente ze babawa ez'obwereere ziri eyo mu palamenti
ne batwala omuntu simanyi Jacob Oulanya bamututte simanyi Siyato akati ye kyogamba lwaki bawadde tebasobola mutwala omwana owaffe ebyo bibi era saagala yadde okuddamu kiwulira kubanga babi nnyo babi era eno gavumenti nze mukama wange Bobi Wine ali mu Bungereza ali simanyi mu Amerika naye nze era nze mugamba ffe bwewaleka kuno era tuli gumite gye tuli twagala tuli wamu naawe era olunaku lw'oligamba nti okomawo lwakuba honorable waffe atuvuddeko Nakimuli Ellen bwe bito bizze. Ajja kuganja onagulira Rose mumutolere kukusaluti ate twogera okwaniza kyekyali tezirambikidwa bulungi twogera okwaniza Reverend olubudde mu lubaga bannalubaga banakwalidde wamu ne Uganda yonna naye okusingira ddala baluganda olw'omugenzi ono ne banna NUP ne bamemba ba palamenti basaba ne bannyabo akagambo kange kali eri ffenna tutambulire mu bulamu bwaffe nga tugasa buli kye tukola tukole ebigasa tubeere nga tuva ku nsi kuno nga tuli abantu abagasa Nakimuli bw'abadde atugasa ffe abasawo tulina okukkiriza nti si buli mulwadde gwe tujjanjaba nti awona kubanga Katonda yasalawo abantu abamu mubeerawo ne mwemulugunya ne mugamba nti abasawo bakoze bubi bajanjabye bubi Nakimuli naye ate tewaliwo omusawo agenda ku tteebo okulongoosa mulwadde ng'omusawo si mutendeke. Nze Dr. Ndwana Gulanyikunga lwana Nakimuli lwana Nakimuli bannange bakungubazi bannange nga kitalo nnyo nnyo ddala erinnya n'eddoboozi ze Dr. Shamim Nambassa omukyala omulonde agenda okiikirira Kawempe South ku KCCA era ali ku tiketi ya National Unity Platform. Kyanaku nnyo tituzze wano okuwerekera omukyala abadde omulwanyi omukyala abadde teyeetiirira ng'ayogera amazima nga bwe gali era kyenjagala okubasaba abasigaddewo atulekedde ebbanja atulekedde eddibu tulina okusigala nga twogera bangi bavuddeyo batujjukiza bane banda n'abantu ab'enjawulo era nange buli bwe bandaba nga njogera oba ku TV ku radio wabaako abakubira kasimu nagamba muwala wange kendeezaako abasajja abo batemu ate munnange ne mbabuuza kyemugamba mwagala tusigale nga tukulemberwa abatemu tulwane tulabe nga tuleeta Uganda empya tusigale nga twogera tulwane twogere tulabe nga tulwanira ddala tukyuse obukulembeze leero tuli wano Luweero tumanyi Luweero kifo kya byafaayo era tubasuubiramu bye mwakola luli mu myaka anaye mabega bannange muddemu mu bikole kyekiremye kati neyanziza nnyo neyanzega ekitalo nnyo tusaba mukkirize abakulembeze abantu be balinga balowooza nti muyaga tugezezzaako bakakasa
nga mwe muli ne Nakimuli nti tuli ba muzinzi era tusaba obukuku nabwo bwe eri ffe abali kuyingira obuyingira obukulembeze omuntu ono atugiireku nga bali wano njagala kwebaza abantu bekalangala balanzi bekalangala mwebale nnyo okwagala Helen mwebale nnyo okuwa Helen emyaka 10 mu parliament. Yes, she didn't finish the 10. Rifleman! Go, so! yayogera ebigambo eby'amaanyi nnyo mu Eklezia y'Aborthodox. Kitegeeza abadde aluubirira nnyo okukolera obulamu bw'oku nsi ate ne bw'omuggulu ng'abulowoozaako. Honorable Helen Nakimuli abadde ayagala famire ye era taata n'omwana wadde babyogerako buli wamu. N'olwekyo tumuyigireko, tuleme just omusiibula wabula tumuyigireko. Abadde minisita wa anti-corruption era agenze nga talina corruption scandal yonna ku linnya lye basibo ne banyabo. Tetuulirangako nti Honorable Helen Nakimuli yabulanganyiza ssente z'omusolo simanyi yakoze eki. Ate abadde mwesigwa nnyo tokolaba Loopa oyo abadde amwesigisa kuli mubaka babadde afuna obuzibu. Loopa abadde amuwa obuvunaanyizibwa obwonabeera nga yakunganya amabugo yakwasaganya abakulembeze abalala n'ebirala bwe bityo. So tufiiriddwa omuntu ow'enjawulo ow'omugaso nnyo. Ebisinga byogerwa saagala byogera nnyo nnyo kampeni mikwano gyange bano boogere n'abyogedde binyina olw'okwokola obudde kampeni bakyali bange bano abeeko kiboogera eyanjula ebbeeyanjuzi mukama wange esigi mukama wange leader of opposition. Bakitaffe mu Katonda abakulembeze ab'enjawulo mu bibiina byonna banaakyukakyuka okusingira ddala bannakalangala banange kitalo nnyo kitalo ddala. Nakimuli abadde kimuli kya ggwanga lyonna naye tumukubire mu bugalo kubanga abadde wanjawulo nnyo. Nakimuli tabadde wa bulijjo bannange simanyi kakodyoka abadde akozesa nga newaba takkiriziganya na muntu naye akukumakuma n'abeera naye. Tukwebaza olw'obulungi bw'obaddeko obulungi bwo Nakimuli, tukwebaza olwa buli kimu ky'okoledde entertainment industry. Bannakalangala musubiddwa nnyo ettaala likalangala kitalo nnyo kitalo nnyo.